balolera nkunga ng'abannakasugga balya babikanzirako ne batabikanze basebo ne bannyabo koolyenkya koogwa nako era abasese bagamba semuguta gwa mbogo gwalema abawaddi n'abambaddi. Baganda bange ngenda kwebongera mu bbanga ng'ekkukufu erinyugunyiziddwa ekitawuliro ky'entaseesa nga lireesa amawulire amabi ag'embikuzi oba ag'enzingira mikono. Mutuule entitibbwa kabootongoza atuula ku mimwa nandi kimutuule enkaabirwa okutuje kutuula ku mutwe. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere neddira emmamba Kakoboza akabbiro Gongolo Nakawuka era nga tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimale Mpaka Ettumba ali mu ssaza Busiro. Ndi wano okujjukiza ekitabo entabiro y'oluganda olw'edda gwe wenna atannakifuna. Funa ekitabo entabiro y'oluganda olw'edda ku mitwalo 6. Nze kennyini nze yakiwandiika kigula emitwalo 6. Ate naawe yeetaaga ekitabo ekirimu amannya g'Abaganda n'ebika gasibuka. Ekitabo ekyo ojja kifuna ku mitwalo gya Uganda 3. Nkikuweerereza mu soft copy okisomerawo ku ssimu yo. Ate nawe yeetaaga ekitabo ekirimu engero 15,500 ojja kifuna ku mitwalo gya Uganda egiwerera ddala 16. Oyita ku namba zange ez'essimu ze zino: Airtel eri Kasaraba 256 751 47 oba oyinza okuyita ku MTN eri Kasaraba 256 788 461 228. Olwaleero mu byafaayo bya Buganda ngenda kwogera ku wessaza Singo omwami ayitibwa Mukwenda. Obwamukwenda bwadda nnyo wano mu Buganda era obwamukwenda kigambibwa okuba nti bwatandika ku mulembe gwa Kabaka Kintu. Ebyafaayo bigamba Mukwenda olubereberye teyalabika kubanga yali afuga ekitundu ekinene nga kati bwe tulaba essaza ly'Essingo, kubanga Mukwenda olubereberye amakanda ge oba embuga ye yabeeranga Buwalula. Era Mukwenda omuberyeberye yali ava mu kika kyange eky'Emmamba Kakoboza era yali wa Mmamba. Kale nno embuga ya Mukwenda yabeeranga Obuwalula era Mukwenda oyo yalwana nnyo n'atabaala okulaba ng'essaza ly'Essingo eryo ligaziwanga we muliraba. Era mu byafaayo bya Buganda Mukwenda yenna gwe bateekako abayina okugenda ewa Mukwenda oyo baali bamuyita Nakaswa yali ava mu kika kyange eky'Emmamba Kakoboza n'agenda n'awera okutwala maaso essaza ly'Essingo era Mukwenda bakolwako emikolo naye nga bagikolebwako Buwalula ewa Mukwenda Nakaswa ow'Emmamba Kakoboza Mukwenda omuberyeberye. Ndi wano okubategeeza obwamukwenda bwami bukulu nnyo mu Buganda. Mukwenda oyo gw'olaba ye yakwatanga engabo ya Kabaka eyayitibwanga Kamaanyi. Amakulu nti Kamaanyi kaliibwa na mbiro era engabo eyo ekwasibwa Kabaka nga bamutikkira era ne Mukwenda ajja n'amweyoleka nti yenze akuuma engabo y'Obwakabaka eyitibwa Kamaanyi kaliibwa na mbiro. N'olw'ensonga eyo omwezi bwe gwabanga ogw'eggabogabo Mukwenda teyeegattanga na mukyala we mu kikolwa eky'obufumbo olw'okuwa ekitiibwa engabo ya Kabaka gy'akuuma eyitibwa Kamaanyi kaliibwa na mbiro. N'olw'ensonga eyo obwamukwenda bukulu nnyo naye ab'embogo baabulya nnyo enfunda era ab'embogo baaliira ddala obwamukwenda enfunda ezaawerako be baakasinga okulya obwamukwenda. Bannange njogere ki ndeke ki ebyo nno bwe bityo we biri naye tujja kuddamu nate tugane amakulu biru gabakubira enkyakaali.